Tukyeyongerayo n'emboozi ya Kadaama eyayokyezza gwe bagamba oba gwe balowooza nti yayokyezza Bossiwe ow'emyaka 80 oba omukadde gw'alabirira ow'emyaka 80 n'akuma ku ruumu mwe yabadde asula omuliro. Mu kifaananyi kino ruumu bwetyo bwe yabadde, akatebe ako koolaba wano omukadde mwe yabadde atuula. Nga tetunnagenda mu maaso waliwo ebintu bye tutandise okwetegereza ku kifaananyi kino. Ekifaananyi kino bw'ogenda ku Saudi News 24 kye bataddeyo nti Munnayuganda yayokyezza omuntu era yeeyo ruumu yennyini gye balaga nti omukadde oyo ow'emyaka 80 mwe yabadde. Waliwo tuba twetegereza ekifaananyi kino waliwo ebintu bye tutannategeera bulungi naye kansooke nkuwe era bwe tugenda ku-analyzinga ekifaananyi kino nyola tukyanalayizinga FMB tulabe. Naye nga tetunnajajinga Kadaama ono, kansooke nkulageko vidiyo Kadaama gye yaweerezaako, abamu bagamba alimba, abalala bagamba yeekoza, naye ng'olabira ddala omutwe gwe teguteredde bulungi ng'omuntu ono asobola okukola ekintu kyonna. Katusooke tulabe ku vidiyo eno katono tukomewo ate tuanalayizinge ekifaananyi kino kye bateereddeyo nti Munnayuganda yayokyezza omukadde w'emyaka 90. Bamunyawunyasula akola abukyala kola emirimu ebiri mu nnyumba ne ku ssomero bankuba n'okukuba nkolera abakugenda batano balenzi naye munange bankuba nsula nkola bankwatidde emiggo ngenda okunsasula bagana okunsasula nange nze muntaase bannanga bako muntaase abakampuni muntaase nfa nakulwala nalwala yenna neetakola nyinza gamba ndwadde siriimu munyambe nzanita kyobutuunyi munyambe. Vidiyo emugirabye omukyalo oyo mulaba embeera gy'alimu mentally, omukyalo oyo mulwadde omutwe. Omuntu ng'oyo ddala bw'agamba nzizaayo ku ofiisi njagala kudda Uganda, nzizaayo ku ofiisi njagala kudda Uganda, obulamu bwe mulaba nti yeekyaye. Bw'abeera awo n'amanya nti mu nsi tewali muntu amufaako, mu nsi tewali muntu amukkiririzaamu, yeyo ensonga lwaki abantu betta oba batta abalala. Kuba aba alabanga mu nsi asigaddemu yekka, tewali muntu yenna amufaako, tewali muntu yenna amukkiririzaamu, so n'asalawo aviire ensi oba ayokye omuntu oyo abeera agaanye okubeera nga amuwa kyayagala. Tujja genda mu maaso okwetegereza ensonga eno, tujja genda mu maaso okulaba lwaki Bannayuganda Bakadaama bakola ebikolwa ng'ebyo. Njagala tuddemu twetegereza ekifaananyi kino. Saudi News 24 batadde ekifaananyi kino nti ruumu eno yabadde ey'omukadde. Ruumu eno akatebe ako omukadde mwe yabadde atuula. Ruumu yonna yakutte omuliro ng'ebifaananyi bye twabibaweereza okwosa eggulo. Omukyalo ono oba omuwala ono tugenda kumufuna era kigambibwa nti yamaze dda okukwatibwa, ali mu kkomera. Yakwatibwa atya tetunnamanya, tujja kimanya. Tuddeyo twetegereze ruumu eno. Kekano akatebe omukyala ke yabadde atuulangamu, yamuggalidde bwe yamaze omusukuma n'amuggalira n'amwokya. Emabega awo kye kitanda omukadde kw'abadde asula. Ekineewuunyisa bodda ku mukono guno awo waliwo akatebe ka plastic kaako mukalaba kaakaawo. Neewuunya akatebe kano baataddemu kateeke ng'ate nkimanyi nti ku crime scene tolina kuteekamu kintu kyonna. Twagala okumanya ebintu bino byonna bijja bitya akatebe aka plastic ako ne kalema okujja. Ffe wano KadaamaTV twewaayo okubeera nga tukuwa ensonga nga ffe bwe tugiraba naawe osobola okubeera ng'ogirowoozaako nga bw'ogiraba. Naye kye twewuunya nti ekifaananyi kino kye bataddeyo lwaki ebintu bino biraga nti byayidde era ennyumba yonna ogiraba nga mulimu black, naye ate akatebe aka plastic ako akali mu koona ko tekaayidde. Tujja kweyongera okwetegereza ensonga eno n'okumanyira ddala kiki ekigenda mu maaso era amawulire gano gali gatya, omuwala oyo yaani, kampani ki eyamuleeta,
buli kimu ekimukwatako ne njagala mulowooze ku kintu ekyo. Ruumu gye tulina wano yonna yayidde, akatebe ke bagamba omukazi yabaddemu nako kayidde, naye aka plastic akali mu koona kaako ko tekayidde weekali.